Vidiyo eno ngikoledde basista bange mwena bawangalira mu nnyumba z'abakama bamu. Mbasaba bambi tuveeyo tudduukire omukyalo ono Maama Solomon. Omuwala oyo golaba mugenzi era ebyo bye bimu ku bigambo by'abadde ayogera abadde amanyikiddwa ennyo ng'okubuulira bakadaama oba ng'okubeererawo banne abali ku kyeyo nga n'ensonga ne bweba eguddewo etya nga y'omu kubasookerako ddala. Amannya ge Florence agasintegeddeko limu lyokka naye abadde akozesa nnyo Laura 97 ye mugenzi kati wetwogerera nga omulambo gwe oba omubiri gw'omugenzi ono oguli mu ddwaliro eyitibwa Rashid Hospital. Kigambibwa yafudde heart attack, yafudde mutima wabula nga abamu ku close friends be abengezaako okulaba ngoberera mu vidiyo maaso ekyeyo kitunyigiriza. Vidiyo eno ngikoledde abaana bawala abali ku kyeyo nangamba kino kituufu nimasigala ekifaananyi nga amuzinze mu ssuuka nagwe bayita Lola omala mirembe RIP fenali ekkubo. Kino kizze nga kirabika ng'ekyokusagane kati kifuuse kizibu. Waliwo ekintu ekigendera ddala mu maaso ekyokufera abaana bawala abali mu biyumba by'Abawarabu oba eby'Abazungu oba buli omu gyali mu nsi gyali. Ninawo ebisingawo era waddewo n'olutalo lw'amaanyi nnyo nga boss we ayagala bamuziike eyo nnyini gy'abadde awangalira mu ggwanga erya United Arab Emirates wabula nga bano bakoze ekisoboka okulaba nga oba oliawo tebasobola kuba nga bamuziika eyo oluvannyuma lw'okkubira abaze. Ebigambo bye mbirina bingi nnyo olwo bikwasa ennaku ekibuzo abasinga kye twebuuza eno wiiki abantu nga bana bentegeddeko bibazze mu mawulire ne bali wayinza okuba waliyo abalala bootegedde naye nga bana bebasobodde okuba nga bawunzika ezira kumwa mu bitundu ebyo by'Obuwarabu. Ki ekitta ate bakadaama oba basekadaama oba abantu abali ku kyeyo naddala mu kyombo ky'Obuwarabu? Ekibuzo ekyo kikyalemeddwa okuba nga kyansalibwa. Omwana ono kigambibwa abaddemu n'obuzibuzibu ate nga buno obuzibu bambi bubadde bwakulaba nga oba oliawo yeetaaga abamubudaabuda ebyaddala ka pressure mbu kabadde kangi okusinziira ku munywanyi we gwensobodde okuba nga nfunako nga ebigambo bye nga byogera. Kale kyannaku nnyo nyala okujjukiza ebimu ku bigambo byabadde abeererawo banne ebyaddala mu mawulire gannaku okuva sayidisi zeyo. Naye ekibuzo kiri nti ki ekitta abaana abali mu kyombo kya Buwarabu? Nze kizaamu amaanyi naye kati tugenda kuddayo ku Mmande. Asooke njogerekoko ne mukyala abadde maama we yamuguza ne mwami we nabe kyebasalawo naye nga ye wakugula naye nga process ngenda gidda mu Mmande. Era omuntu yenna ali wiringi ndowooza yali baddewo ku Mmande kubanze just mbaddeyo nzekka ng'abasajja bampressurizinga nti Saidi ng'akkiriza Forest muziike wano namugamba no, there's nothing I can decide alone tegeera kati ne poliisi ekukkaanya Monday leero nga tufunye final decision then batuwe death certificate tutandike process ya repatriation ya Flora. So ndowooza yenna n'abasobodde ku Mmande abeereyo. Eddwaliro baliyita Rashid Hospital linaanye. Mulimu abasajja bagufuula omuze nga bo si bakozi tebakola wabula abeerawo najja wano ku TikTok n'alaba omuwala kati nga bondaba wano najja mu inbox yo n'akukwana ng'ekigendererwa ayagala akusuule mu mukwano atuuke okulaba nti akugonza akuggyemu akasente. Njagala mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota bannyabo. Njagala mwewale ebintu by'okubeera nga mugenda mu relationships nga muli ku kyeyo. Ekisookera ddala abasajja bano olw'okuba bakimanyi tuli lonely bagenda kukola buli magezi okulaba nti akuggyamu ssente agenda kukugonza akulage nti alina gwe wekka. Ekyamazima agenda kuweereza message nga akuwaana nga bwakwagala nga mu nnyumba muli mu kisenge mulimu mukazi we oba yeebase oba ali olubuto. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi. Mulekerawo ebintu by'okubeera ku ssimu. Muwa essimu obudde bungi n'otuuka n'okugwa mu bafere. Osanga kadaama nga ye buli ingini yali ku TikTok ayina ennamba ye. Nosanga kadaama nga buli agent ali ku TikTok ayina ennamba ye ng'ali awo atagala butagaza azunga buzunzi alinga mukka mu kkanzu. Kino njagala nkibabuulire mmwe baana mmwe abobola we mutakendeeze ku app bye muteeka mu masimu ne group bye muyingiramu. Bangi mugenda kudda ewako bamugenda kwevuma ekyeyo nti kyabasala naye nga mwakozesa obusiru bwammwe ne batuuka okukola nti babajjamu ssente. Anti era n'omuganda yalugera nti ez'omusiru omugezi yalya. Okiwulidde kati kino njagala mukijje kunze muwala munnammwe. Bw'oba wajja kukola njagala osigale nga oli ku mulamu ogwa
bakuleeta tova ku mulamwa olina abaana bo olina famire yo njagala osigale ng'ofokasinga ku famire yo kola emirimu gye oba tolina byakukola noonya youtube waliyo youtube tuna ba bloggers abali wano abali mu Uganda balina content omulungi munoonye abasajja nga ba Andrew Kyamagero aboogera ebintu ebyamagezi bakuyigiriza ebya finance bakuyigiriza bakuwe plan bali abasajja boogera okitegera munoonye ba counselors kuno ku TikTok ndabako ba counselors aboogera ebintu ebyamakulu abantu aboogera ebintu ebiryowo omwoyo nabo mubeegendereze nabo bafuuka babbi nze nyina mukwano gwange bamubba pastor yamufera muyingira bi group mbeera pastor atugulize taka pastor simanya atugulida boda simanya bagenda baba ati tugenda government egenda bayamba naffe tugenda bayamba sina muntu agenda kujja mu inbox yange nga ngamba nangirira gundi yanziba ne bona abeeroze sigenda kulangira muntu kino video njibakoledde jiwo obudde osaba bambi tuveyo tuddukira omukyalo no mama Solomon alajanye nnyo bambi buli muntu alina kyalina omukyalo no bambi musindikireyo ku buyambi bannaye kiruma nnyo omuntu nga wakera ku makya n'ozaala omwana wo naddala ffe abakyala waliyo n'abaami abalina omutima gw'ekizadde nga ye muzadde ddala bambi kinakuwaza okulaba omwana wo ng'ali mu mbeera nga tosobola kumuyamba ng'alina obulumi bannaye kinakuwaza tewali kintu kikyasinze kuluma muzadde ku nsi nga kujjanjaba mwana we bannaye nga n'olumbe lwamujjanjaba teruwona nga n'obusobozi tabulina basaba bamikwano n'obuwombeefu mwenna bali ab'omutima omulungi bambi mudduukirire maama Solomon tumukwasizeeko esaawa eno omukyalo oyo ali ku live anoonya emitwalo 800 okufuba okulaba nti batwala ebintu bye bamusabye mu ddwaliro ejjinja gyali bambi mbeegayirira mudduukirire omukyalo oyo mudduukire maama Solomon bannaaye naawe atannazaala kikkakatako weekubye bwemu mu kifaananyi nga muganda we yali mu mbeera eyo buli omu kyolina oba olina mutwalo oba olina 10 oba olina 10 abaakakadde bambi obuyambi bo tebupimika nti tugenda kukoma ku mitwalo 800 gyokka buli muntu kyasobola genda mu inbox ya maama Solomon genda omubuuze ennamba ye genda ku page ye bambi omukyalo ono alina obulumi omukyalo ono alina obulumi tukikole nga ffe TikTok family tukikole buli muntu alina kyasobola okuwaayo kikole omwezi guno guweddeko abantu abasinga mwafunye kasente bankuba kyeyo bannange mbasaba omukazi ono mukwatireyo ne woba omukwatiddeyo 5 ajjanjaba omwana obulwadde oba olumbe mugenyi saawa yonna lukutuukako so bambi bamikwano mbasaba bola vidiyo yange eno maama Solomon tumukwasizeeko banaye omwana aluma nze olaba ne bwendoota buloosi nendoota ekintu ekitiisa nga kiri ku mwana nsobola okubula otulo okumala wiiki nnamba nga ndowooza ku mwana bannange mawulire si malungi abakuba ekyeyo oluvannyuma lwa nkuba kyeyo munnaffe mola munnaffe okufiira mu UAE wano wabadde awangalira kigambibwa nti yafudde alina n'olubuto lwa boyfriend we nga oluvannyuma lw'okumuteekamu ssente ne bakkiriziganya bakole visa ey'omwana omulenzi amala amuteeke ku visa ye kisoboka wano mu UAE osobola okukola visa n'ogigattako omuntu omulala family visa bisoboka so njagala abaana abawala mu mbuulire mmwe ssente ze mukola tezibamenya nze simanyi boogera n'oŋŋamba omusajja gwensanze wano ku kyeyo gwe simanyi nti nkwata akasente kange akatono kenkolera mu bugubi nti nkakuwe bannaye mbaanamu abobuwala mulekaawo okukyamukacamuka ebyekisiru n'okugwagwa mu lave ezitaliiko matuna magulu nzi kino nze nkibabuulira mutuleetedde okubeera nga tulabikanga abasiru abatamanyi kyatuleeta buli afuna ekizibu ow'okubba ajja ayitira mu kadaama mulekerawo ebintu by'okwekozaakoza ebintu ebyekisiru abavubuka bano bemutunka nabo baaleka abakazi ewaabwe baaleka abakazi kino njagala nkikugambe eggwali eyo mu kiyumba ndaba essaawa eno nti boyfriend ogwogera naye mu inbox alina omuntu gw'ayogera naye alina mukazi we ate abaana abawala ffe tusinga okusulwalewa nga tugudde mu bintu bino ebyalaavu abaana abalenzi bajjukira nnyo bakazi baabwe wanagenda kubeera naawe akozese buli kyayagala naye back of your mind njagala okimanye nti ayakyayagala mukyala we abakazi baabwe baaleka e Uganda babaagala baalekayo bamama b'abaana baabwe kati gwali mu kweyambisa njagala okimanye bulungi ng'omwezi guno guggwako kasente kobadde wategeka okumuwa katereke tokamuwa mukaabire mufuna emergency nga nabwe basala amagezi okukula nti batuwa ssente nammwe mufuba okulaba nti nammwe temubawa ssente kubanga kimanyiddwa abaana abawala abali ku byeyo tuteeka nnyo ssente mu basajja mukola surprise musibaana ku TikTok nga muli mu kutonera abantu ebirabo simanya mutona empologoma babatende abasajja bano bo tebava ku mulama naye abaana ab'obuwala mukyamuka n'obugumira ne weerabira n'ekyakuleeta
wajja kukolerera abaana bo oli mukazi munako olina single mother mugenda fuka ba single mother home andawe kino nze nkibabulidde akibagambye ndi mukazi munnammwe abulira omugezi takoowa mmanyi otegedde gwe manyi wajja kukoleza ng'ozigaba ffe tugenda kukoleza tukaabiza kituyigiriza ebintu bingi mu bubi bwakyo era ekyeyo tukisiime nze ekyeyo sikyevuma ekyeyo kinjigiriza okubeera obwomu nti nsobola okubeerawo nga ndi bwomu okumala emyaka ekyeyo kituwadde opportunity y'okukwata ku ssente ze tutakwatangako ze twali kituluutanga nako nga tuwulira mpulire ekyeyo okubaawo kwakyo kyatuwaliriza okutuuka okukola buli magezi okulaba nti tulinnya ku nnyonyi kati nze naali girinnyedde ekyeyo kiriokanga nekijja nno abaana baffe kati tubaweerera basingo mother single father abaana bammwe kati mubaweerera ekyeyo kiriokanga nekijja bangi mu family gye twava nga tuyisibwamu amaaso kati ffe bebeebuuzaako ffe bawanga example ti bw'oba oyagala okugenda genda obuuze gundi omwana wa ssengaawo kyekyeyo mwakula mu family nga babayisaamu amaaso mwe muli mu nnyumba ey'essubi mwe muli mu nnyumba embi ku kyalo kyonna naye kati ozimbidde maamawo taatawo omuzimbye ekyeyo kiriokanga nekijja baganda bamwe mubaweeredde ekyeyo kiriokanga nekijja mutambudde ne muyigane ku buwango bw'abantu abalala mulabye ku nsi z'abantu abalala bwe zifaanana mulabye exposure gye mufunye erina ettafaali ddene lye yebongeddeko watandikira Saudi Arabia yuyo n'ogenda Dubai kakati opulaninga kugenda Japan singa si kyeyo ng'okyalira ewaffe mu katale ekya simbi wandibadde ofuna no idea ey'okutwala e Japan ne bw'onaaba togenze n'okomaawo bannaye musiimeeko ku kyeyo okaaba tukaaba tukolera mu mbeera embi naye era kale bye tutaayiza tubitaayiza abamu kapito twali munoonyereza emyaka 5 abantu twali tuuse nakufa tulina ne bye tulabye batuuka okukaddiwa nga bakyali mu mizigo naye gwe oli mwana muto myaka 2 myaka 3 ozimbye ennyumba guloofa oguze ogubanja bannange tusiime ekyeyo mu katono ke tufunayo ne kunyiriza bwe tuyigirizibwamu kasita tulina bannaaye bazadde bannange mwenna abali eyo kino tekirinda mbasaba bambi kama Katonda sinabakikkiriza ne life is too short mwana bw'omanyi nga Lula 971 bambi badde nga akola TikTok video ze nga inspiringa nnyo abantu okujja okukola ng'awulira ekyokola ki naye naye twali naye ku stand ndoza video madde muzaze madde nga postinga nga ali successive nga ali nange kaize ngenze ne postinga video nga nkola nga simanyi omuntu omunajja nanga malola afudde n'okwera jja nanga lola afudde sise kikiriza then okusatu najja nangamba nga wakikakyo jja nangamba kino kituufu dda lola afudde life is too short mwana nagedi naye yesterday gemanyi nga Lola 971 ngenda mubakatagingira Lola mumumanyi Lola afudde nze paka nakati sinabakikiriza mwana rest in peace kale omuntu atalina buzibu bwonna Lola rest in peace naye kati gwenyo agamba nti Lola sinanga ali mu critical condition siwe kiri Lola kuwasembye okwogera naye ddi era Lola yafudde kitegeera maaso ogenda bapulengira audio mujjazo in fact nze nina ekifaanyi nga Lola bamuzinze ne musuuka nze sivanga yokwogera nga ku bintu by'abantu bafudde Lola baleero nfudde mumanya kinkutteko nnyo tegege mazima kitegeera simala bwogera bedda Lola afudde kitegeera obula amawulire genfunyeeko boosi abadde akolera abadde yeeyamye okukola buli kimu by'okuziika naye nga abadde ye ayagala bamuziike waneeno okitegeera eni kuba famire w'eŋŋanda omu n'agaana n'agamba baawe ali Uganda ayagala bamuziike e Kampala babasabye sente nate sinaa kumanya muwendo gwa sente kikubasabye kitegeera te nja kubamba bulira buli kimu
ye nga mazima gali nti mabatakikiriza nti Lola afudde, mazima gali nti Lola afudde. Lola nakoma okwogera naye yesterday twalina saa 7 kitegeera, so simala gwogera amazima gali mugambagamba ge matuufu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuba n'ebyokwogera siina. Omanyi mwana osobola okuba ng'obika ne bagamba gundi afudde n'obika, gundi afudde n'obika, naye kubika omuntu gw'obadde naye mwana kitwalira ddala just kumula mirembe. Ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano, muganda wange Success mwana atutemyeko mwana Oziani byebyo Allah bwatyo bwageze tagera kibi.